Yo. Abachi. Tulisitade ogambye okyaleero. Alhamdulillah tuli bulungi. Kiri kitya? Tuli mu kwetegekera kisiibo eky'Abakatoliki kyatandise. Evvuba alisiiga ku Lwokusatu oluwedde ku Valentine. Ekikyo kyatandise anti eky'Abakatoliki osiiba ky'osinga okukola ki? Okwagala. Nze nasiibye mata. Osinga okwagala. Ate oli. Ngeze nswahaba mulamba. Nange nesinga ekyaffe tukyesunga nga nkoko. Ramadhani etuuke tukakkaneko. Ekisiibo kyammwe ekitandika okukola okuviirako ddala. Okukola? Ate okola kwatani n'okusiiba. Siiba okukola omulimu guba mulimu n'okusiiba kuba kusiiba. Naye kino ekisiibo kino kyekituufu kino. Nosiiba okuva ku makya nga tolidde. N'ebiri ebirimu okulya mu nsiiba nnyama. Olw'okuba gye mbadde ndya simanya nsiiba mata. Abaye katutandikira ku mulimu gwammwe. Omulimu gwammwe gutambula gutya? So far ennaku zino ebintu byekutte buli wamu. Si birungi ndoza engeri mwaka gye gutandika abantu bali mu kwesetinga. Jukira emyaka gyonna egibaddewo abantu babadde bakaabanga fees naye ate ku mulundi guno bakaabye nnyo fees. N'abamu tebannazza abaana ku masomero kyekyewuunyisa. Ababazizaayo bagendedde ku katandike wiiki 2 ngenda bandiise. Please allow. Ositegeera so embeera tebadde nnyo tetunaba kuddamu bulungi nnyo nga bwe tubeera active. Ekimbuuzisizza omulimu gwammwe ennaku zino abantu babemulugunyaako nnyo batya nti bakomediyani oluba okutuuka mu kifo bweppa ng'oba osanze Spice Diana oba muyimbi ki mu kifo ekyokukola komedi akuleese otandikirako oyo mbwera ekyo kibagobye okujja okulaba bagamba ababyogera ebyo bamanye kye baliko comedy ali buli wamu. That's why omusajja asovayo n'azanya ku President Museveni. Comedy buli kimu comedy nawe kenyimiridde oli comedy. Nze bwe nkola nnajja okujinyeyo okuyisaawo nja gikola kasamba nga sikuvodde. Kati abantu bayawule comedy emizannyo n'okuyimba. Omuyimbi agenda kujja ku stage ayimbe kwepicha oluyimba lw'omanyi. Nenze comedy mujjaawo okitegeera kyevandi mukyagenda kwogera webale nnyo. Singa tubiwandika tukakati leero tugenda kuzannya ku kyo nekyo jangu olabe tukolenga tutyo bafenzi balemena bututegeerera nnyo naawe. Ekirala olwekyo bakya creativity. Oluusi ebintu ebimu kati nga Madrat and Chiko osobola osanga bw'ogambye osanzeewo omuntu yenna n'omuzimbirako jjooko. Kati eba creativity oluusi mba temwaki plan ze kijja kubaawo bwekityo nga n'omuntu omanyi nti oba ajja kujja. Ekisinga obukulu nti n'abagusa abacomplaininga babyagala otegeera. Wekireetera obuzibu nti omuntu omwogeddeko mu mbeera embi n'omuvumu oba n'omulabisa oyo teba ate comedy otegeera. Naye olwo okuba omuntu ng'ayagala omwogere nako otegeera olina kukwenaga bannange nzijja ompisaamuuko otegeera. Kati gwe creating ekintu ekirungi kijja onnyumira abantu naye kijja munyumira ate nga kijja muyisaawo naye nga si kumulabisa nti omuvuma okuvuma kwe kubi. Omuntu bw'agenda mu kuvuma oba omuntu ajja kusanyuka tekijja munyumira. Abantu abalala bayinza oseka naye nga ye tekikoze kimunyumidde nga tekimusanyusiza. So ebiseera ebisinga omaife twogera ku lwa Madrat and Chiko twogera ku lw'abantu balala tukola ekintu nga tugaa nti omuyimbi wuyo mwali tumuguddeko tumulabye ate naye n'atuwa vibe oba n'atuwa hype okugattirizaako ne bye twazze okukola ki. Kati ate n'ekirala mulimu ne bali eri ye n'agamba mwana mpisaamu nga ye kimunyumira agala omuyiseemu. Kati gwe wabulibwabo oba mu audience nola ngampisizaamu oba Kenzo kati Kenzo bwatula mu show bonna ne ba principal yajjanga mu show zaffe bebe kulajja okitegeera n'omulanga n'omuzimbirako jjoko ate muvudde tekiba kibi. Kino kyavudde ku kintu MC Mariachi kye yakoze ekyokuba n'omwana ku stage naye kale ne bitatambula bulungi nga abantu ne bagamba comedy we Uganda mwagala nnyo okumuzimbira ku bantu sisi kumujjoko za mweze mutula ne muwande bw'otunuulira ebiseera ebisinga actually ne TikTok ekirina kubanga bw'otateekayo disclaimer ebiseera ebisinga bayinza olowooza abantu mwabadde mulwana oba mwabadde mukola ki so olina oteekayo ka disclaimer nti kino nkikoze lwaki naye ebiseera ebisinga naffe tukola tetujja kwejjamu tetukola jokes nga bonaga nti kakola jokes ku kasiru okola joke kasiru naye ng'otaddemu ka disclaimer nti bannaye bino tukola ki tuzannya bizannye
Okitegera oba okoze ejjo kale katugeze ku muntu omulema nga ate naye mwali mu audience. Okitegera notekawo disclaimer botunulira gundi ya Mariachi gye yakoze ku Tenge Tenge. Ekyamazima abantu badde bakola ki? Banyumirwa bantu nga baseka busese. Okitegera lwakuba nti yakikoze ku mwana omuto ate nga tukkirize tugali Mariachi yabadde akikola si kukola nti yabadde akitegeeza. Yabadde akola joko ye bantu. Okitegera singa adde akikoze ku muntu mukulu nga bwolaba buno obusajja obumpi bukapere waliwo kanakasajja full stop. Okitegera full stop muntu mukulu abantu tebandikirabye nnyo naye Tenge bambi mwana muto ate naye talina kyakola ki kyamanyi ate Mariachi yakikoze nti nno amuvoola kyesi yadde akola kintu kuyisaawo ki joko by the way abantu banyumirwe nakirala kati example gyenkuwa nze ndi mumpi era osanga n'omuntu wa boda gwe kampigwe nengo line maama wo naffe tubanyigire bafani basinga akamanyiiro n'otambula oba otambula nze oba ovuge molokayo wa boda naga gwe kano olagawa n'osonga olinaga hadaba nno Madrat naye nagamba Madrat kalina mwana muto alina emyaka nga 10 nalaba Madrat naffe tunyigirizibwa naye mutemula basaidi yaffe Tenge ali fani naturally mwana ali fani nange olinandibadde naffe nga tuze ku stage tusangawo Tenge twandibe tumutandikirako naye nga sikumuvoola okitegeera yogo bayita comedy neka ye abakitutte banyize nnyo nenga ya Mariachi yakigenderedde kati ekinga n'envere ngamba ne musiru gwobuze onandibadde nega ayo musiru embwa gwogeze ne bwe mbanga ndisoga gwe mbwa gwe onyiga nenga ne embwa gwogeze ono munnange ayinamu ekiwalaata okitegera soko balage ku TV kale si kiwalaata bwizo oba bulwadde naye ne bukyanga nkimugamba tanyigangako wamonyize uyasese noseka kimunyumira segera nkyogambye muntu mukulu amanyi golaki misiza bubi osegera mumpi alinga ejjo osegera tekimuluma nekati bosanga omwana omuto nga muto noga ekyana kino nga kimpi nnyo nga osegera lwaki ovuma omwana omuto lwaki kati Tenge muto ate kati bambi yetako era amula banga Mariachi akola naye nga atunula butunuzi bambi yo takola ki naye abantu bakikola ki kyabanyigiriza abamu naye ate nambe yaliyo okusinga yakola ki yanyumirwa ngolaba baseka busesi challenge kize musingo sanga mu bafaani bamweze mugamba nti yadde naffe tusirika bino bituluma byenkugambye oli akusanga oli ne maama omutambula nakuba eggamba okuli comedian bwe oyo ngo genda lya mukulu osegeera maama wo kugamba naye yakikola mu kwagala olwokuba akola ki akwagala ekirala omuntu n'abeera awo n'akusanga nga olina byoliko ebyo kuba tulina ebintu ebirala bye tukola eno ebyamakulu kati yo omuntu olwokuba akumanyidde mu kiri abamanyi nti buli woobeera olina kukola ki nti okola bukozi ekyo olina kuba nga oli mu comedy buli kaseera so nga ate oluusi omuntu akusanga nga ze sirina Madrat ng'alina byalimu ebirala nange nina byendimu okitegeera kati yo n'alowooza nti buli woobeera olina kuba nga okola ki nga ate ng'omuntu aba right kuba ye kyakola ki kyakumanya tekyakwagala obaka etubawa ffe tufa nga namwe mulaba mutuvuma nga tutambula nosa siri ku stage gwe kano gwe kino kati munnange ono oli namusanga namugamba omwami ali awo buli wamusanga bamwitozeya buli wamusanga mugamba ozaala ddi tegeera ozaala ddi nange bagamba munna ali muleeba kikinze njoga boogezi ne bamugamba munna aliwa okwetaasa baleme kumumbuuza nnyo ne mugamanyi bazzeemu okusoma kati yagenze ate ali mu kisulo so basobole okunesonyiwa so kati nemba nyonyola bulungi kanamwe ngaye muwulira ngaye mubeera ate okubye nnyo olinnye mbulago namwe ngaye mulayo mutusanga emutujerega nawe mugume mba muze mu show zaffe tunyumirwe comedy ekisinga okuba ekirungi comedy tukola ebintu abantu bye bamanyiko tosobola kukola ku kintu kibadde France nga n'abantu abasinga tebabitegedde otegeera kati bwe tuba tukola ku Bobi Wine oba nga abaddeko mu America ne tukola katugeze tukoze ku president tukoze ku Eddie Kenzo nga tumanyi waliwo ekibaddewo ne tugala tukoze ku Gravity omutujju bino byasaba ettaka egundi bantu babitegedde so bwe tuba tucreatinga comedy waffe ku bantu kye bakoze eki netugala katukole ku Pretty Nicole kubanga yabadde bwe tutyo
abantu kye bategeddeko kitegeera so yembeera yeeyo babadde tulyawo nga waliwo omwana gwe bakutte ku TikTok yeyita bamusibe ekyo nkyoga mu maaso ga kamera bamusibe no banange tuyige empisa mwe abaana abato myaka 16 18 muwa abaana amasimu ganno mwina wifi omwana alyoka kukkako n'akuvuma mukozesa bubi emitimbagano toyinza kudya bako nze ndaba tuli waneno Madrat and Chiko nze sinza kera ku makya nentandika kuvuma principal Bobi Wine walelele sinza kera ku makya nevuma President Museveni nga mwemula novuma kabaka wa Buganda abantu bonna bamuvunda ne bwagenda Jinja ne bwagenda nga bamwe ne babasika bakwa Buganda kabere kyabazinga kabere kabaka fo wetolo banange tuwa abantu abakulu ebitibwa bana mwe nujja ebisinga tubakyakanya abantu babona na opposition ya Uganda tebakiriziganya na bya government byekoloba ya President Museveni byakola ki not you opposition yali avuddeyo ate natandika vuma katugeze bavumye speaker mu bubi obavumye President Museveni obamuwemudde olwokuba balino tebakiriziganya na kintu kimosegere so katuyina okukkiriza nti abaana bano abeereyo mu kazigo ke ngesimu gyakwata naye alayisi ye neyesembezaako kamera ng'ayinako data we wanku myezi n'ayogera ebigambo byonna ng'ayagala ku trendinga nina video gye nalaba ey'omulenzi yayogera nti be batta abaana ba ADF yayogera amazima n'agamba ye yali anoonya likes ng'anoonya ku trendinga naye ng'akola mu byakusaaga bamunoonya bubi nnyo ne bamusiba okitegeera so kati abamu bakola ebintu ebyo ng'anoonya views anoonya page ekole ki egende mu maaso kuba kati bwetunulira omuvubuka oyo pressure era omulaba nga tali yekka bwe bitaba biragalalagala ayina okugendako mu kyalo ewaabwe okitegeera babeeko ebintu bye batuukiriza kubanga olaba ng'omuntu atali stede bulungi okitegeera so ate waliwo omuntu avumika naye tosobola vuma Ssaabasajja Kabaka kubanga eno sino yekka gwavuma ne President Museveni amuvuma anti yagamba ye kabaka eno bera mu ntebe eyo zitambuli okitegeera so toyinza kuyisa mu kabaka maaso bwotyo teri muntu yali akikoze kabaka ani gwe yali ayogeddeko yani gwe yali avumye otyo bwe kiba nti nno gwe kabaka gwe nawe tandikawo bwakabaka bwe abantu bagoberere kale kubanga Buganda eno ogiraba erimu abantu banjawulo erimu amawanga mangi erimu abalugwala erimu abasoga erimu abanyankole abantu abasinga emirimu gye bagiddukanyisa wa Buganda wano okitegeera so kati kabaka tasosola mu bantu nti gwe gundi oli waki okitegeera so kibi nnyo okutandika okuvoola abantu abakulu mukozesa bw'emitimbagano baana obusobozi obukola ekyo bwe tuba tunoonya likes nakututegeera okitegeera naffe twandibadde tuga kati katukole ekyo naye okuvuma abantu abakulu ne bw'abaani kibi era tovuma lwaki owemula katikkiro ate munnange muto mulimu n'omusajja abakulu musajja mukulu mulaba wabuvunaanyizibwa no mu ggwanga nadda katikkiro ku TV ali nawe banyini TV ola bwe ne mumutuula naye ku pano n'avuma katikkiro wa Buganda bubbi akasajja konyekako simanyi abaana bato bayigidde okwo tebirina makulu omusajja omuneoba omusajja mukati lwaki oba ovuma katikkiro gwe wali oyagala ekifo ekyo otyo byakoze abikoze nga ye n'ensobi zaakoze azikoze nga ye webale nnyo ayina mukama we okisegeera so kati gwe buli oteekawo embeera nti abantu obakyayisooli baagale ggwe ate oba weesuula kibi nnyo nnyo abafunye chance evamukomera oba kati bamusobola omusibirira nga mwe abayingira omulimu nga temumanyi oba munaafuna abawagizi oba kyemanyi baagala bawagizi kati ffe katugambye ekigambo kino. By the way, we are celebrating 10 years of Madrat and Chiko. Naye omulamwa gwaffe gusookerwako dda gwe tugenda okukolako tugenda tuuka mu masomero eyo abaana abataawo bambi tebamanyi kyakkola biva mu masomero osanga abaana bali uniform bawooza kimbawumudde tukomerawo babba bammwe osengera abaana bawala bato nebekwata tukomerawo babba bammwe nagira ekifuba nagira ati so omulamwa gwagenda bannyo n'omutimbagano guno nagwo tugenda kugezaako kugenda twogereko n'abaana mu masomero ye thimu yaffe y'omwaka guno twagala abaana bambi abaana bakikola mu butanwa ono abeere kyakulabirako olowooza pressure alina emyaka emeka
asuka emyaka 3 tajiwe anakwera kibe kyakulabirako nti internet beera ne kwa tulina abantu ogenda basalako internet tulina ogenda basalako masimu bijja kubeerawo naye ogikozesezze otya ne bwogera ebigambo ebyamakulu ofuna abawagizi ofuna likes ne bobeera motivational speaker kati fe nze noono wali munnange bwe tusalawo okukola gy'okoziwemula ono munnange alina ne dictionary namba mu mutwe ey'okuwemula naye tetusobola bikwata ntubiteeka ku stage ffe tugenda kunoonya abawagizi bangi batugobera ennyo nti Masaka batutimbi abantu bajjudde naye nga ngenda kubeera kusengambe olasaza omukazi wadde bba kanfuna abawagizi mpala naye nga gwenfunye tanvaako ayigiriza ekitegeera okukola mu baana tugenda ne komedi waffe naye nga talimu ekyokuyiga sikusomesa nti nno bikwa abantu bagala byabasomesa naye mugenda nga mugenza kuzannya komedi ng'alimu ekyokuyiga abantu twadde tuli awo tufudde ku nsonga ya pressure nga gravity oluyimba lwe lugiddwayo bannange nze mbalese atwogereko oyo omwana amante waliwo ebintu ebitatukwatako tulina bitukwatako si comedian tetumanyi nnyo byabayimbi twogere ku kyabayimbi nakubulirira ggwanga oyo tutulina bwe kyetumugamba tetumanyi nnyo byabayimbi kuba tuyinza okwogera ekintu ate ne tukoleramu ensobi olw'ensonga tetumanyi nnyo byabayimbi yalabye nnyo bambi walabye nnyo taata tetumanyi ensonga lwaki balugjeeyo naye tumusaasira ese kusaasira yakozesezza engoma ya ekyo kye bayita gye bayita copyright YouTube ekikola kaso reportinga tetugirina mu ggwanga waneeno zonna ne Facebook baziraba nti oluyimba oba otaddeyo konti ng'alimu oluyimba lwotayinaako lukusa bagamba nti waliwo ensi ezimu gye tutajja vidiyo n'ekirala so wataddemu oluyimba lutakkirizibwa so kati social media ezo zibirina YouTube n'okusoma kikulu bw'onookola ekintu ogenda ku social media okebere engoma eno eriko copyright abantu abasinga basaba bafuna olukusa kati ngaffe twali ku nsho yaffe eyanseko buseko ng'ogijjeeko ne tukozesa oluyimba lwa sa Misa Kisemakula oyo sa musiime wa Kabaka era bwe twateeka vidiyo ne bagikuba okitegeera naye twalina okukubira Misaki nayoga n'abantu be yakkiriza twadde olukusa era ne vidiyo ne bagiteekayo tegeera tujja tulaye tumusomese tetujja kwefuula nnyo bakafulu olaba omusomesa abeera ne digiri ng'amanyi era alina digiri mu kusomesa n'asomesa abaana naye ate the same time naddeyo te ne bamusomesa afune masters yandibadde yeesomesa muwala wammwe watuuse kati muwala muwala waffe Pretty Nicole bw'omutunuulira bambi mwana muto tetuyinza munenya kuba ekyokukola takola ki takimanyi omanyi ebiseera ebisinga enkuza y'abaana eba nkulu nnyo tetumanyi bazadde b'engeri gye bamukuza manyi waliwo abaana abakula emibiri naye ng'emyaka mitono obwongo n'akola ekintu ng'oluusi tamanyi kyakkola kikyakkola so ayinza okuba yakola ebintu bino Pretty Nicole ng'alina omuntu we gwayagala nagakankushe yalingireko kuba abaana abawala ennaku zino balina omuzoogo n'abalenzi ndoza batandise okusharinga nudes so ndowooza bwe bafunamu obutakkaanya abamu ng'abaagalana oli n'agamba kankwabye by the way kyetugenda nekyenyongereza ku ekyo mukwano omukazi asobola okukola buli kisoboka olwa bbaawe omulenzi we omukazi asobola okwetta olw'omukwano wano mpulira omuvubuka bamutono yasala enviiri muwala wa gundi wa Brian Baba yamusala n'omwana yine yetta just love kati I can't blame Pretty Nicole olwo bambi mwana muto kati ate bagwa musajja omusajja mpulira yasheyalize omuntu wavunanyizibwa bayida node Madam Kulusumu abyogera kati ye love ye bambi yakatandika okitegeera ate usino omusajja amuwayo akasente amuwala mga mpereza no sitite yamuguza buguza ngamba kati ennaku zino bazitunda mulimu abazitunda naye n'omwana yambye bbaawe bambi nyamba akikolera bbaawe n'akikola kwa kati omusajja lwaki osheyalinga kati oyo yasheyalinze gwe balina okukwata ne bakwata nga ne bazitemako ne bakwata ne bamulaawa tumugamba taddamu kikola ekyo
kuba ne bwakiddamu kati wali mawulire byemulabyeko mubirabye bikati ate bwokyayagala kiso kati ye taddamu kukola kino n'abawala abalingajje tebadde oba oli akuwadde ssente mmeka oba oli akoze eki mmanya gye bulijja n'omusajja tuyinza omumunenya ng'essimu ye baagibba ne babijjamu osige tuyinza omumunenya naye nga n'essimu ye baagibba oli n'agenda n'abyakisesinga ne bakola oyo kabaka agwomanyi oyo kati ate gwe naawe ebibyo bigenda fuluma seguyo agenda bifulumya kuba alina naye seguyo agenda fulumya ebibyo ze mbalaba naye nga tuvudde Madrat waliwo oluusi lwembeera naye mu mmotoka ne mpulira nga oli ku voice ng'owooza yi bebi nga tonnaweereza sente oba osaba ki sente tubagala nnyo baddaye allah wafe abakume tubagaliza ekisiibo ekirungi tubagaliza ennaku zigamu za kuza Easter tubagaliza okusiba obulungi naffe tugenda mu kisibo kyaffe kya Ramadan tusaba allah tusaase byonna ebiganye bitereere allahumma amina mweraba katono nnyo ono ye ne bwavaamu gwe nja kunoonya ombulo mpaayo message y'ekisiibo ngitereke ekisiibo kinaba kitandise nze nga ngisaayo